Omubaka mu Parliament omukyalo wa disitulikiti y'e Masindi Dr. Florence Asiimwe Akeeke omu ku beesimbyewo okuvuganya ku kifo ekya sipiika wa Parliament ya Uganda mu Parliament eddaka e12 asanyukidde ekya Pulezidenti Yoweri Museveni okulangirira nti agenda kuddamu okwetegereza ensonga y'okuvuganya ku bwasipiika. Pulezidenti Yoweri Museveni olunaku lw'eggulo bwe yabadde aggulawo olusirika olw'abanna NRM abaka ba Parliament abalonde abajjira ku kaadi y'ekibiina kya NRM n'abajjira ku kaadi z'ebibiina ebirala ebikkaanya ne NRM wamu n'abeetengereze abakkaanya ne NRM ng'asinziira ekyankwazi yategeezezza nti ensonga y'okulonda sipiika wa Parliament eddako wadde nga olukiiko olwa Seeke olufuga ekibiina kya NRM lwatula ne lukkaanya ku nsonga eno mu kiseera ekituufu agenda kutuula addemu yeetegereza ensonga ezo era buli muntu ayagala okuvuganya awulirwe mu bwenkanya. Kaakano Florence Akiiki nga mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masindi ategeezezza nti ekyalangiriddwa Pulezidenti Museveni olunaku lw'eggulo kyamuzizzaamu amaanyi ag'okuvuganya era essuubi ery'okuwangula ekifo kya sipiika wa Paalamenti kaakano alirabako. Banange nasanyuse banange nasanyuse omukalo kimanyi omukazi yamazeeko n'okumalako omutaka yamaliriza yaleseewo mukama we kyalabika yaziddeyo bifo pulira bulungi yagambye Seeki erekomendinga yaganye nti ebbaluwa tebagiwandiika g'okurekomendinga bakandidate Seeke yanjira amannya abiri ago ndooza netudibeitinga ku mannya ago kati fokasi eyo ennyina y'abantu 529 yesalawo nti amannya Seeke gereese matuufu oba nedda. Mu mbeera y'emu n'omubaka w'e Bukono era minisita omubeezi avunaanyizibwa ku y'amayumba Pansis Namuganza ategeezezza nti musanyufu nnyo olwa Pulezidenti Yoweri Museveni okukkiriza okuddamu okuwuliriza bonna abagala okuvuganya ku bwasipiika era mukakafu nti obwasipiika bwandimuddamu 5. I'm so excited that one member, Honorable Adria Aliong, raised the issue of speakership and he said he was contesting the race, which His Excellency the President noticed, and he replied that yes, we are going to discuss this issue at the right time to come. Which right time? He said shortly. It's coming shortly because after here we shall not have much time for speakership race to happen in May. We are in April, May is soon. And of course, even when His Excellency said that Seeke had pronounced itself about the current speaker and the deputy speaker, but the President said, but we shall discuss it. Abalala bavuganya ku kifo kya sipiika wa Parliament kuliko muna NRM Lydia Wanyoto, Minisita owa Ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao, Omubaka Alion Adria n'abalala bangi. Ng'ebula ennaku 2 zokka okutuuka ku misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, Obwakabaka bwa Buganda buzzeemu okusaba abantu ba Kabaka okwewala okuddukira mu bujoozi obukadde obwakozesebwa mu misinde egyayita. Abantu ba Kabaka mu bitundu bya Uganda n'ebitundu by'ebweru wa Uganda beesunga emisinde egy'okujjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ku mulundi guno ng'aweza emyaka 71 egy'ekitiibwa. Minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okukunga abantu ow'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ategeezezza Kyabasa nti abantu ba Kabaka basaana bakozese ennaku ezisigaddeyo bafune emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa egikyasigadde ku katale batambulire wamu ne Maasomoogi mu nteekateeka ey'okulwanyisa akawuka akamukenenya nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira. Twala omukisa guno kwongera okukunga abantu baffe mu Buganda, ebweru wa Buganda, mujje mugule emijoozi wasigadde ennaku ntono nnyo kutuuka ku misinde egyo mu bunabyalo. Abantu we twogerera kati bajjudde wano ku Bulange bagula emijoozi ab'amasomero bannabyabufuzi ate nga tumanyi mu bo mujjiramu abamanyi ogigula ne bagitereka lunaku olusembayo ne bagitunda $5,000 6 nga tulina nawo ogijja. Kale nja kubasaba tujjumbire, tekiwooma ng'oddukidde mu kajoozi ak'omwaka oguwedde. Kano kalimu ebirungo ebyenjawulo. Kale mbasaba mwenna mujje. Tulina n'emmotoka zaffe ezitambula eziyita eyo ezitunda kafulaano kano, zonna muzeettanire musobole okubeera nga lutuuka ku Lwessande nga buli omu awoomye.
Ebyo nga bikyali bityo ensimbi ezisuuka mu bukadde 2.5 ziweereddwayo abantu ba Kabaka abakola emirimu egy'enjawulo mu ggombolola ya Ssaabaddu Mateete mu ssaza Mawogola okugula emijoozi egy'okudduka emisinde egy'amazaalibwa g'empologoma ku mulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya. Abamu ku bawaddeyo ensimbi ezo kuliko abavuzi ba taxi, abeegasse mu kittavvu eky'Amateete Sacco, abasuubuzi n'ab'essomero lya gavumenti lya Mateete Comprehensive Seed Secondary School. Amyuka omwami wa Kabaka ow'essaza Mawogola Suzan Namukwaya ategeezezza Kyabassa nti abantu beno enteekateeka y'okudduka emisinde bagitegedde bulungi ddala ne yeebaza n'abawaddeyo okuwagira akaweefube ono. Abamu ku bantu ba Kabaka okuva e Mateete Mawogola abaguze emijoozi beeyanzizza nnyo Matumpaggwa olw'okutumbula ebyobulamu byabwe ebyenjigiriza ebyobulimi n'obwegassi bwe batyo ne bamwagaliza amazaalibwa ag'ekitiibwa n'emirembe ng'alamula ensi ye Buganda. Amanya Ronald Bwebale, Managing Director mu Basemanda Coffee Factory e Mateete. Tuyozaayoza Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 71 beeni kubanga atumbudde nnyo obulimi n'asoosowaza ekirime eky'emmwanyi era tekiyimirizaawo ettundutundu lyaffe lino ery'e Mateete. Abantu bagagawadde bakoze ssente. Nze Musokeddaani, nze manager wa Terena Chicken Poultry nga tutunda emmere y'enkoko n'ebisolo. Tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 71 tuwagira nnyo n'Obuganda bwaffe. Tuli basanyufu okulaba nga Kabaka avuddeyo okuwagira ebyobulimi n'obulunzi era kyetuvudde tugula emijoozi gino. Ministry evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu n'eginnaayo y'ebyobulimi ziri mu kattu olw'okulemwa okussa mu nkola ekiragiro eky'omukulembeze w'eggwanga okuwa musigansimbi okuva e Burundi ekitundu ku ttaka lya gavumenti ery'e Kampiringisa erya Kampiringisa Rehabilitation Project MPG okuteekako pulojekiti y'ebigimusa eya Intraco SM Uganda Limited. Mu bbaluwa President Museveni yawandiikira Ministry y'ebyobulimi n'eginnaayo ey'ekikula ky'abantu mu mwezi gw'ekkumi omwaka 2023, Museveni yasuubiza musigansimbi owa Intraco nga ye Ntigachika Adrian nti gavumenti yakumuwa yiika z'ettaka 13 ku ttaka lya gavumenti ly'e Kampiringisa ateekeko pulojekiti ey'okukola ebigimusa ng'akozesa obusa bw'ente. Wabula ensonda zitegeezezza nti musigansimbi oyo yaweebwako eka 10 zokka, endala yiika 30 nezigabanyizibwa mu banene ab'enjawulo Ministry ekikula ky'abantu n'ey'ebyobulimi. Ensonda zigamba nti wadde nga President Museveni yalagira Ministry y'ebyensimbi ewe musigansimbi oyo Ntigachika Adrian obuwumbi 8 nti asobole okwongera amaanyi mu pulojekiti eno, ssente zino tazifunanga wadde ebiwandiiko biraga nti zaafulumizibwa okuva mu Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. Kino nno kyatabudde musigansimbi Ntigachika ne yeekubira enduulu eri akakiiko akalwanirira abasigansimbi okuyita mu akagoba pulezidenti akakulirwa Kano Edith Nakalema ayambibwe wadde nga tannajjayo kituufu. Ensonda zigambye nti wadde nga President Museveni yalagira Ministry y'ebyenguudo eyambe musigansimbi okuggulawo amakubo agatuuka ku ttaka eryamuweebwa, naye waliwo abanene mu Ministry y'ebyentambula n'enguudo abakyamulemesezza okuteeka ekiragiro kino mu nkola. Kino nno kyalemesa enteekateeka ez'okukola enguudo ezituuka ku ttaka eryo okugenda mu maaso era nga n'okutuusa kaakano tewali kyakoleddwa. Ensonda zigamba nti oluvannyuma lw'okulemesebwa okufuna obuyambi obwali bumusuubiziddwa omukulembeze w'eggwanga okuva Ministry y'ebyobulimi, musigansimbi oyo Ntigachika yaddukira mu kitongole ekya Operation Wealth Creation okulaba engeri gye kiteeka akazito ku Ministry y'ebyobulimi okutuukiriza ebyamusuubizibwa, naye era kaweefube waakyagaanye okuvamu ebibala. Ensonda zigamba nti oluvannyuma President Museveni yawandiikira Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'amulagira anoonyereze ku banene mu gavumenti naddala abakulu Ministry y'ebyobulimi n'ey'ekikula ky'abantu abakyalemesezza Ntigachika okufuna obuyambi obwo olw'ebigendererwa ebyabwe ng'abantu. Ye eyaliko omubaka wa Paalamenti owa Makindye East Ibrahim Kasozi era nga y'omu ku baatembeeta musigansimbi ono okumutuusa mu bakulu, agambye nti baagala kaliisoliiso wa gavumenti kaakano ayingire mu nsonga eyo. Nze nsaba IGG ayingire mu nsonga ezo kubanga bayinvesita bangi abajja wano nga bazze kuyamba nsi yaffe.
kati nga kino ekya fertilizer kiyamba omuntu wa wansi omulimi naye twagala tubasabe bonna abali mu nsonga eyo balumirirwe ensi yaabwe bwebanga Uganda efunye industry egenda okukola fertilizer ng'ate ali organic ffenna tubawe support ate kati baagala twegugunge nti abajinanka abalimi beegugunze n'olwensonga eyo ekyo kibi era tubasaba busabe nti azina ssente azibawo ba investor kubanga bwebanga gavumenti yaziyisa ate ne ziwuliraawo twagala ziveeyo. CBS FM ekitegeddeko nti musigansimbi oyo nti Gachika okuperereza President Museveni okumuwa ettaka yali yamusuubiza nti abakozi abasukka mu 300 bagenda kufuna emirimu mu kampuni eyo. Wabula CBS betuukiridde omuwandiisi ow'enkalakalira era omutesiteesi omukulu minisitule ekikula ky'abantu Aggrey Kibenge ategeezezza nti musigansimbi oyo nti Gachika alina kuddayo buzzi mu minisitule eyo ateekeyo kwemulugunya kwe mu butongole. Discussing nsonga za president radio nze tutamugamba akomewo ministry bw'aba alina okwemulugunya muwe magezi akomewo ku ministry bw'aba alina kyatategeera naye si nsonga za kwogereza kunnanka ku radio. Abantu babiri bafiiriddewo mu kabenje akagudde mu Nakayiba ku luguudo oluva mu kibuga Masaka wakati okudda mu Nnyendo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omusasi waffe Saalongo Edward Tomusange Kayinja ali mu kibuga Masaka. Akabenje kano akabadde akabi ennyo motoka lole Fuso Fighter number UA 585 BK ebaddewo ennyuka obuweewo nga eva ku ludda lw'omu kibuga Masaka ngedda mu Nnyendo bwetomedde pikipiki ya bajaji boxer ng'owa bodaboda abadde aweeseeko omukyala bombi neebattirawo. Abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo bagambye tewa bodaboda naye abadde ava ku ludda lwe lumu mu kibuga Masaka ne Fuso gy'ebadde eva bw'atuuse mu Nakayiba n'ayagala awete adde ku kkubo eridda ekitovu so nga n'owa Fuso abadde ku misinde egyayiriiri abadde abatuuseeko bw'etyo Fuso ne basaabala era bombi owa bodaboda n'omusaabaze we omukyala ne bagoyagoya. Dereva wa Fuso agibuuseemu n'adduka. Wabaddewo akalipagano k'ebidduka okumalira ddala akaseera oluvannyuma poliisi ezze emirambo n'egijjawo n'egitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka ate loole Fuso ne pikipiki boxer bitwaliddwa ku kitebe kya poliisi mu kibuga Masaka. Owa bodaboda ategeerekeseko erinnya limu lya Kamada abadde mutuuze w'e Kasijjagirwa okuliraana essomero lya Kisoso Parents Primary School kyokka ye omukyala kibadde kizibu nnyo okumutegeera wabula nga kiwulikise nga waliwo abagamba nti omukyala naye ono abadde mu kiteeteeyi ekya kyenvu naye yandiba ng'abadde mutuuze w'e Kasijjagirwa mu kibuga Masaka. Paalamenti enkulu ya Amerika kitegeerekese nti sabbiiti ejja yakuddamu okutuula okulwanagana n'ekiteeso ekigendereddwamu okukendeeza ku maanyi ga President Donald Trump mu lutalo lwa Iran lwe yawakula. Kino kirangiriddwa omukulembeze w'ababaka ba NDP Chuck Schumer ng'agamba nti Trump okutabaala Iran yakikolera mu nsobi nga tasoose kufuna lukusa lwa Paalamenti ya Amerika era kaakano baagala Paalamenti ya Amerika yeddiza obuyinza ku nsonga eyo. Bino bigenzo okubaawo nga Trump yakalangirira nti ennyonyi n'emmeri ennwanyi byasindika mu nfo ez'ekyama we bisinzira okutabaala Iran tagenda kubijjayo kubanga Iran singa kagitanda n'egaana okussa mu nkola ebyakkaanyiziddwako mu sabbiiti 2 Amerika ejja kutandikira we yakomye.